Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atunyumza natugamba bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda albayt, mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumwa bali ku Kaaba ali mukusala wa Abu Jahal wa ashabillahu julus, nga Abu Jahal ne baswahaba banne ne bachalibe nga batudde, wa qad nuhirat jazurun bil ams, nenga waliwo akangamiye yasaliddwa nga nto nga bagisaze. Abu Jahal nagamba banne ayyukum yaqumu ila sala jazur bani fulan, ani mumwe asobola okutuleetera ebyenda ebyo byonna byonna ebyasaliddwa ne bijjibwa mu ngamiye yento. Fayakhudhuhu fayadahu fi katfai Muhammad, aberenga abikwata abitwale abiyiwe ku Nabi sallallahu nga avunamye sallallahu alayhi wasallama. Fanbatha ashqa alqawmi fa akhadha, omuku basajja abali abononefu ennyo nagamba nti anze kyongenda kukikola temukyeralikira n'olunaku n'olumu. Falamma sajada Nabi sallallahu ombaka Muhammad sallallahu wamala okuvunama wansi, wallahu baina katfai, yamuyira ebyende ebyo. Fastalhaku wajala ba'dhum yamilu ala ba'd, bonna ne baseka, buli omu n'atandika okuba nti no atunula ku munne. Ibn Mas'ud agamba nti wa ana qa'imun anzur, naliwo nga ntunulanga ndaba. Law kanat li man'a tarahtuhu an dhahri rasulillah, singa nalina obusobozi nalibadde mbijja ku mugongo gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa nabi sallallahu alaihi wasallama sajidun ma yarfa'u ra'sahu, ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama avunamye wansi naye nga tasitula mutwe gwe. Hatta ntalaqa insan, omu ku bantu abaliwo ne bagenda ne bagamba muwala Fatima radiyallahu anha, fajaat wa hiya juwairiyatun fatarahathu anhu, omuwala ono najja Fatima radiyallahu anha najja ku taata we ebyende byali bimuyiriddwa ku mugongo gwe. Thumma abkat alayhim, thumma badaat alayhim tashtumuhum, natandika nayo omuwala ono okuba nti nabavuma n'abanyigira olw'okuba nti no bayisa bubi kitaawe. Omubaka sallallahu alayhi embeera gye yawangaliramu yakubonaabona nakutulugunyizibwa, naye omu ku baana be sallallahu alaihi wasallama yamuggyeko ebyende byali bimutereddwako. Naye agamba nti eswala wemala okuggwa, omubaka sallallahu falamma qada nabi sallallahu salata, omubaka sallallahu amala okusala eswala ye, rafa'a sawtahu thumma da'a alaihim, yayimusa eddoboozi lye waggulu n'abasabira bubi nnyo, n'agamba Allahumma alayka bi Quraish, Allah nkukwasizza abakuraishi bano n'ebikolwa byabwe. Ono agamba nti ate yasabanga Allah yasabanga emirundi esatu. Ono ate Fatuma nabbi yamufumbiza omwana wa taata w'omutayitibwa Ali mu mwaka ogwokubiri oluvannyuma lw'okusenguka okudda e Madiina, n'azaala Hassan ne Hussein. Abavubuka bano babiri be bazaalibwa omukyalo oyo Fatima radiyallahu anha. Bano baali bazzukulu ba Nabbi sallallahu, era bano Mbaka sallallahu yali abaagala nnyo, era be bagenda okuba nti nno bakulira abavubuka b'omujjana bonna. Okumanya nti yali abaagala nnyo, lumu Mbaka sallallahu yali ali ku kituuti akutubba ng'olunaku olwaliro lw'ejjuma asoma khutuba. Hassan ne Hussein bayingira mu muzikiti nga buli omu kubo ayambadde ekkanzu myufu, nga bagwa bambi, nga bagwa wansi ebigwo, ng'ekkanzu zijja zibatega nga bajja bagwa ebigwo wansi ne bayimuka. Omubaka sallallahu we yabalaba najja n'abasitula n'alinnya nabo ekituuti n'agamba nti abange sadaqa Allah yogera mazima, innama amwalukum wa auladukum fitna, abaana bammwe ne maali yammwe bigezo. Ra'aytu hadhain falam asbir, ndabya abavubuka bano babiri, ndabya abaana bano abazzukulu bange babiri nga bajja muzikiti ne sisobola kuba nti nongumikiriza. Omubaka sallallahu bw'atyo bwe yeeyisaamu eri abazzukulu be. Olumu yasaza basahaba n'alwawo nnyo wansi ng'avunamye, ne bamubuuza nti ya Rasulallah, leero ng'oluddewo wansi nnyo ng'ovunamye? N'abagamba nti inna ibni irtahalani, omuzzukulu wange ono anneebagadde aninnye ku